Abakulembeze mu district Wakiso siba mativu ku nkola yaleetebwa gavumenti ey'okuggya bannayuganda mu bwavu eya parish development model gye bagamba nti si yakuyamba yadde omuntu n'omu singa ebirumira mu nkola eno biba tebigonjoddwa ng'obudde bukyali. Bino babyanjulidde ababaka ba paalamenti abakiikirira abakulembeddwa mu mbaka omukyala Betty Ethel Naluyima nga no bagenda batalaga ebitundu bye bakiikirira okunoonyereza ku nkola eno. Ddala obunafu nti ssente zino abantu baffe ekyamazima batulaze nti zaatuuka dda ku akaunti zaabwe, naye bw'obala nti ekitundu ky'omwaka mulamba tebannazifuna ng'ate tewalaga ssuubi nti ne wiiki ejja bagenda zifuna, kale obuzibu obuliwo buli mu sisitimu engeri gye yasetingibwa egenda okutambuza ensonga za parish development model. Leero bano basibye ku kitebe kya disitulikiti y'e Wakiso gye basinkanidde abakulembeze mu disitulikiti eno ng'akuli abakozi Alfred Malinga agamba nti mu disitulikiti eno sako ziriyo mu 100 era nga zonna zaafuna ensimbi ezisooka eziri mu bukadde 100. Agamba nti ensimbi zino zaatuuka kikeerezi wabula nga bannawakiso bagezezzaako okuba abagumiikiriza ng'alaze n'okusoomozebwa kwe bayitamu ng'abakozi okutuukiriza emirimu gya parish development model. It was done in a hasty manner, without sufficient guidelines. Like the chairman alluded to it, many districts did not have guidelines. Everybody was doing things on his own. And that's what made people, some districts, they rushed and spent that money and they got into hot soup. Malinga agamba nti banenyezebwa nnyo olw'okuba nti balemera okutuukiriza emirimu egyabaweebwa ng'ayogeddeko ku mateeka gagobererwa gagamba nti gakola mu bibuga n'ebyalo so nga tebyenkanankana. So the funding for monitoring is still a huge task. I can assure you, even as I talk now, you can see she was reporting that we are now at 59 on the data collection. And for people to access funds, they want to see that everybody data is collecting 100% so that we are sure of who is this person who's accessing them. Is it captured before? But what was happening was that all districts were given equal amount of money to fund that data collection under pillar number 6. Some districts have a population of 200,000 people, but also they have the same amount of money. Wakiso, 3.3 million, also the equal amount of money. Dr. Macharwanga bwanika ssente bwa disitulikiti y'e Wakiso ku lw'abanne ategeezezza nti obuzibu obusinga mu nteekateeka eno be bakulembeze abalonda okusuulibwa ettale so nga bano be bandirondodde ensimbi zino. It's like in the program they had not catered for what we would call administrative costs. Omubaka Betty Ethel Naluyima agamba nti bazudde ebirumira bingi mu nteekateeka eno ebisaana okugonjoolwa nga bukyali ng'asabe kino kikolebwa amangu ddala. Tewali lunaku lw'osobola kuddira accounting officer n'oba ng'omubuusa ssente zino ssente ozikutte ozijja ku ministry butereevu ozitadde ku SACCOs kale ate accounting officer gw'osuubira okubanga yaza accounting oba yazimanyi engeri gye zitambulamu. Waliwo obuzibu bwe tufunye mu Uganda, buli amaanyi g'abantu kye bayita powers of the constitution ne constitutionalism liwogibikka kufuna ebizibu. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.